Just mugoba nsonga ko tuli tukwandiza yonna gye musinzira okutulaba Hajji Bakaluba abadde abuze naye ebibuzo bye mbadde musindika bibadde bingi nnyo tusazeewo tukomewo nate abeeko ensonga za ddaabi za lambulula mu real estate. Hajji gy'owulidde nga real estate ngeetutwalaganya omanyi ogutateganya teguzza nvuma ebitusumbuwa naye olw'ensonga nti tubitegera ate tumanyi n'ekyama ekibirimu tetujja bivaamu. Nange mbalamusizza mwebale kubanga mutweyungako programu yaffe eno. Njagala nnyo era njagala okuba nenyo okubanga muludde nawo okubanga munkyaza kubanga following yange ku ludda luno gye luli ate mulina abantu kuno abatayagala bwagazi bintu biri awo bisasamaza naye abantu abaagala okuyiga so okulaakulana mukola mu kasavu kanyama nange mba musanyufu nnyo muba mumpise tubeeko nekye tuteeka ettaffaali tukola kire tuteeka ku ggwanga. Ebbeeyi y'ettaka ng'erinnya ku sipiidi yayiriiri mu Uganda. Kituufu nnyo okudda butereevu ku kibuuzo ky'ombuuzizza nti ebisale mu ttaka birinnya omutawaana guvaawa. Kaakati ekibuuzo ekyo kirungi nnyo naye tewaliiwo mbeera yonna ebaddewo nga tebeerangawo. Okuva mu myaka egy'enkaaga kati kanjogera kuba tuba tuli mu biseera bya independence amataka gaagulako omutwalo ne gagulako emitwalo 10 ne gakulako emiliyoni 1 ne gagenda mu 2 kati abantu bagulira mu 3 2 100 kati kitegeeza nti egy'ekinaana gyayawukana ku gy'ekyenda egy'ekyenda ne gyawukana ku 12 ate bwekityo bwekigenda okuddirira wekigenda okugenda nga tekikola ki tekiddirira kiki ekireetera beegenda kwongera kulinnya. Era kinyamba nnyo nti ebintu bino tubisomesaako abantu mu real estate. Abantu bazaala naye ettaka terikola ki mwendo gw'abantu gweyongera ettaka terigaziwa. Kaakati mu butagaziwa abantu beeyongeza nti buli mwaka bakeera batikkira abantu ne bajja ne bayingira mu working system kitegeeza abo bajja kwetaaga we beebaka bajja kuba beetaaga ennyumba eno kati nkuwa detailed analysis kiki ekireetera nti obwetaavu bugenda bweyongera buli kadde naye ate services okubanga ziri distributed mu bifo ebirala ntono. Kaakati kitegeeza nti no abantu bangi beeyongera obungi naye ate abasinga beepaakinga wantu wamu so the congestion is so high mu kafo ate akaki omugotteko gweyongera. Kati kitegeeza nti omuntu ayagala buli omu abe nga akolera mu kibuga era abantu fa bali mu real estate buli lwobanga oyagala okuguza omuntu ettaka kyasooka okubuuza walaki okuva mu town walaki miles mmeka eziriwo. Kitegeeza tetulina bibuga birala bye tusetinga bijja ebiteeketeeke naye bwoddayo n'olaba abasajja bwe baali bapulaningira kino ekibuga bakugamba bakipulaningira abantu 10,000 Kampala n'obukubo obwalimu bwali bwa mmotoka 10,000 kati tuli mu miliyoni nejja nga bonna balina okuyita mu kafo akaplaningibwa abantu 10,000 kati kalimu bonna ne batandika okwenyiga bonna okwekompactinga wamu yejja mugolaba kulwanira akafi. Njagala wano lwaki ayagala kubeera mu kibuga weewokka ewali services zonna zakola ki zayagala bwana agenda ewala anavanga yatya ajja akole waakolera weewamu. Kati ekivaamu ki obutaka buggwawo naye obwetaavu bukola ki busigala in fact buba bweyongera. Kati olw'ensonga nti demand yeeyongera automatically ne mu bisale bijja kugenda nga bikola ki nga byeyongera. Kati waliwo oli n'agenda agamba nti estate eri wano estate eri wano ogenda okutuuka webagamba waliwo estate nga Islam n'olaba nga ye Islam waliwo kalina wano bangalo wano mizigo
enteekateeka eteekeddwa kubeera etyaggala kati omuddugavu tulina ndowooza ka meeting ke twasubwa mukama bwe yali asetinga abantu tulina ka meeting oba kolo yatukiikirira avangayo ng'akozesa kinaabiro agenda okuddayo tulina ka session ffe tulina tulinga ke twamiisinga njagala otunuulire ebifo nga kololo we baali bakyatukolonizinga wano bonna abakoloneeri eyo gye baakolanga ki gye baasulanga genda otunuleyo up to now otuukanga ennyumba eri ne bajjawo wano wakati waliwo reserve ebimuli weebiri emiti weegiri necha weeri ebintu byonna bikola ki bitambula bulungi oluguudo olina gye luli ng'ate n'ebipimo lwabyo birungi kati ekyo kati bo abo abaasooka bye baakola buli woogenda wonna ng'omuzungu we yabeera weewate wewakola ki wewafaanana kaakati ne kidda mu muddugavu omuddugavu ye ekike bw'akikwata afaananako nga South Africa we byali bitambula byonna nga bikyagenda nga towulirangako mukulembeze gwe bagoba lwa corruption gwe bagoba bwaki omusaayi gw'omuddugavu gumala kutuukawo era akavuyo ne kakola ki ne katuuka kaakati kyekyo we kyatuuka ne kiddamu ffe abalina endowooza era ekomaawo omuddugavu tulina nnyo akange kakira kyaffe omuntu oba n'ennyumba ez'abapangisa toyireeti ey'ebweru n'ogisanga ng'eddugala nga tosobola nagigendamu naye nga abantu be bamu abagikozesa bw'oyingira mu nnyumba ewaabwe mu nnyumba mu kazigo ke munda ng'ey'omunda ekola ki enaagifaako lwakuba kange naye ate wabweru kyaffe so when it comes ku ekyawamu naturally tuli selfish tetwagala kumanya era eyo planning tetugikola ki tetugina kuba tekibenefitinga nze lubuto lwange n'abanyumba yange kaakati ne batandika okuprogramminga naye kyenjagala omanye mu kino nti ekintu kirina okutambula nga buli omu atwala obuvunaanyizibwa bwe abatuuze bannansi bwe baba bakola obuvunaanyizibwa obwabwe n'ababakulembera balina okusigala nga bakola ki yes nga bakola obuvunaanyizibwa obwabwe kati nina ekirowoozo kankyogere ng'omuntu we nalibadde nti I'm just wide and wild kusooka kufuna abantu balowooza bagambe kiki ekireetera omuntu ono okuba nga tava mu kibuga okitunudde nti abantu bagenze nga bazimba mooze n'ebweru and what have you abantu batandise okuba nga tebakyagenda nnyo mu kibuga abamu batandise okukolerako ku outskirts z'e Kampala yes asobola okukifuna ekireka kati ekyaliwo mu kusooka abantu bonna baalowoozanga nti omuntu olina kugenda mu kibuga kaakati abantu abagezigezi ne batandika okuzimba ebizimbe eno ku mabbali ne babiteekako ne ziparking kati omuntu ng'olina disadvantages z'ofuna ng'ogenze mu kibuga ekisookera ddala olwanagana ne parking olwana n'ejjaamu ng'okola ki ng'ogenda kaakati buli eyategeeranga nti no price y'ekiteeteeyi wano ya $2 ne mu kibuga kyebiri nga tategana kukola ki kugenda kitegeeza omuntu gye bw'omutuusaako service wonna waali asobola okubeerawo now abantu tulina okwetaaga kye bayita okukulembera obukulembeze obugamba nti tukoze tutya kuba abantu obaplaningira buplaningize bw'ogenda n'otunuulira Abanigeria balina ekibuga kyabwe kye baasooka okukola ekibuga ekyo bwe kyakulaakulana tebaagobamu bannakibuga ate era tebakifoosinga kikulaakulanya yes bagamba bugambi katugende tukole ekibuga ekipya bwe bagenda yes ekiteeketeeke ne bakwata emyala nga physical planning yaabwe eri active ne bamanya nti amasannyalaze gagenda kuyita wano amasimu gagenda kuyita wano drainage system egenda kutambula bweti bwe kyali kaakati bwe tudda wano ewaffe kitunuulire mu kitambula kitya tulina we tuli tulowooza nti without Kampala without ekibuga kino tewaliiwo kirala kisobola kukola ki kubeerawo naye nga Uganda bugenda ku map oba gigugolingekaawo olabe miles mmeka zeerina era bw'ogenda n'otunira ku bifaananyi bya satellite olaba abantu baakazimba wenkanawa tuli ewantu watini weewati so it's not lack of land
No, it's not lack of land, it's lack of ideas. Tetulina bantu basobola kugamba nti no tusobola okulowoleza ddala ekintu ekinene and go through with it. Tusobola okiplanninga ne tukiteeka mu action. Kaakati bali kye baakola bakwata ekibuga ekyo ne bagenda ne bakiplanninga ne bakiteekako amateeka amakakkali. Abantu bagenda okutuukayo nga bagamba kino ekibuga is a modern city. Nebirina okubeeramu byonna biri kuki biri modern. Naye ffe ekizibu kye tulinamu tufiira ku kantu kamu n'osanga obukulembeze bwa gundi ne bujja ne bagenda wali ne basimbawo ebimuli wagenda okuyitawo ne wali ne bateekawo ka fountain oba okyakayitako kirya weekali wagenda okuyitawo emyaka ebiri nga tekakola nga ne butayozi bonna bwakola ki bwayabika. Ogenda okusanga wali bateesewo pasipalamu ba beautifyinzewo bulungi. Now they plan on how okuzimba ebintu ebyo. But they are forgetting nti beetaaga maintenance bw'oba planninga okukola ekintu kya miliyoni 10 kitegeeza olina okuteekawo miliyoni nga 10 okukisustaininga ate nakyo kirina okubeerako programu yaakyo kigenda kufaanana kitya kuba omuddo gwo pasipalamu ajja kunyirira omwaka gumu. Widi togenda ebisubi ebirala togenda bigamba nti tebigenda kukola ki kati tulaakinga programming eyo. Naye kale nze kankyogere nga omuntu alina ebifaananyi ebyange ebiri mu bwongo. Ebbanga lye tumala nga tulwanagana kuba njagala otunulemu wano wetukeera leero ne bagamba nti oluguudo luno tugenda Dugaziya. Naye ng'abagamba nti tugenda Dugaziya be baawa pamiti abantu abaaluzimbako. Kaakati ne batandika ate okubaliyirira biliyoni na biliyoni za ssente. Kati ogenda okwekanga nga mu third world economy bakutte bamenya ekizimbe eky'emiliyoni 8 oba biliyoni. Nene process y'okukimenya ate balina aba broker abakoleramu be bagenda bakola ki be bagenda basasula along the way. Kati ki ekikozinga ekyo bula lya ttaka oba improper planning. Mmwe nnyini mwaba abikola ki mwaba abikola. Kati watandika ddi okulowooza nti awantu awe kkubo lyetaaga okugaziya. Nze nina ekintabula bagera ne bakola oluguudo nga lulungi nga mu Lwegomba baba akalukola emyezi 2 ne batema ne bayisaawo amazzi webale nnyo. Kakati mmwe mwapulaninga ddirwe mwategeera nti nno ezo kebo ziriyitawo oba kale ddirwe olitegeera nti nno mu kibuga kakati tuli abantu miliyoni 1 mu myaka 2020 tugenda kubeera nga tulinga mu kitundu. Tekikutuukako butuusi. Of course olaba abantu bazaala abantu beeyongerawo kati n'okwata buli kaseera n'otandika okutema. Kati economy y'okubanga mulowooleza wamu n'etandika okukwata akana akatono ke mwesibyemu already planning yako nfu ate ne kabeera nga ka buseere okukamala. Naye bw'otandika okubeera n'abantu aba programming nga they think deliberately this is what they do. Beebuuza ebibuuzo ebyetaagisa okubuuzibwa. Kiki ekigamba mu kya Scovia nti alina okujja mu kibuga? Kiki? Nti ayagala kujja afune passport. Kyekisooka. Ayagala kujja yeetaaga kugenda mu kulaba ba national water. Ayagala lwaki abantu bonna abo bali stationed mu Kampala. Ayagala kujja kukiriyalinga misoloje. Okay. Ogambe nti tetulina kintu kirala kye tugenda kuddamu kukola. This is what kakuweyoko idea olaba oba tulakinga ideas oba then kirina kubeera kintu kirala. Bwenkeera ne tukola ebintu nga tugambye kaakati essente zaffe ez'eggwanga tugenda kuzimba buzimbi rail line nga egenda kujja butereevu eyite mu Kampala tegenda kustopingako mu Central at all. Egenda butereevu egende walala katugambe nti egenza mu North kuba bwe nayogera ewalala abantu bayinza okuntwala obulala n'ogamba nti njitwale mu North n'ogamba nti aba revenue weba bakiriyalinga ebintu ebyo byonna mugenda bikiriyalingira wano okwate along the way on the road oteekewo Ministry ya Internal Affairs webakolera passport nga omuntu kimwetaagisa bwetaagisa okuba nti alina okuvaako mu Central okugenda yeeyongera is inconveniencing kibonyaabonyamu ne buli lwavuga nga agenda ku side zeeyo abaako byalaba
n'amanya ewantu w'otandika okugenda ate n'awantu gy'otandika okugenda ng'ogenda otandika okwagalayo. Nze kaakati sigendangako Arua, sigendangako mu North. Ne bwompa poloti mu kibuga Arua siina kyenjagaza. Simanyiyo. Obwongo bwange tebukimanyi. Nkugamba waakiri mpaamu ettaka ennajjeera. Wadde liri mu kibuga mwennyini kubanga obwongo bwange bulowooleza eno. Naye singa oleeta obwongo bwange ne bubeera exposed ku bitundu ebirala ng'era ndabye nti waliwo oko ne services zisobola okubeerayo, automatically tolwana nange nja kwereeta nzekka. Kaakati eyo genda services otandika okuziteekawo ngenda okuva eno nga ngamba omanyi ebinnya by'omu kibuga bw'ovuga n'otandika ku lwaluwo obiwonako. Oli addakiika 3 ojja kuba otuuse wano kuba abantu ba wano beekonvinsinga na kiki bawulira. Agenda okutuukayo bw'atuuka eri nga ne services nnungi automatically ogenda ku decongestinga ekibuga kino. Anaatuuka eyo bw'anaakoleyo business ebbanga eriwera ng'awasizaayo ng'afumbirwayo. Kirina kubeera lwakubanga ffe wano ebintu byaffe byakukyamuukirira tetuli futuristic bwe tuba tupulaninga tulowooza ku bintu bya kumpi ate ne tukwata n'okutegeera kwaffe buli kimu ne tukiwa ba politicians. Haje ekizibu kya ideas oba ekizibu ky'abantu aba framing ideas ezo. Okay, ekisookera ddala abantu wano ddala mu Africa sijja kuvuma kugamba Uganda kuba abantu bajja kulowooza nina oba kyengezaako okwogera wano kwe kukwata abantu abatasobola ate nga ddala betwesiga nti be balina okuba nga babikola. You see, sina muntu gwenjereegera but even politicians they are not technical people. They are not. Kati ate wano yes kakati ate abantu abatali technical be basalawo amaanyi ge bakozesa baba basinga institutions kati abantu abali badde technical tebakola. Oli akuba bukubi kasimu ono mugamba akole bwati ono mugamba akole bwati kyovola bebizimbe bigwa amazzi gagira bwegati na is people with power akugaba government gwe kola kino kati ne kitandika okukola nga bakikoze talina bukugu bwa kyesigamizaako ekyo naye nga sigamba nti ideas tetuzirina abalina ideas tebalina kikola kati abantu abalina amaanyi abaddala abalaba ebintu nga bigoinga through ate tebalina that technical ability okuba nti bikola okutereza ekifaananyi ky'ekibuga Kampala enkuba etonnya kati olaba ekiriwo nebifo ebibadde ebiri byoyinza okuyita nti biri corporate toto walaba ababadde bawugenda nali ngenda mu banka erugogo ne baŋŋamba eno totegana konze kino yagamba gazze nagenda okulaba waliwo banka tebereza banking hall enkuba etonne just normal rain nga bali muli beekutte weebati bagasamba busambi bwegati kikyosuubira naye boddayo nayo n'otunula history yaayo omanya bwe waali wafaanana ne wajja okubeera ngayo wabadde. Naye mu Uganda ensozi n'ebifo ebirungi bye tulina osobola okunkakasa nti tulaakinga ebintu ebyo tusobola okubiteeka kuba obwetaavu bwe bubanga weebuli people will come. Omuntu bw'akeera leero n'akola eddwaliro nga ddungi nnyo ne bw'olikwata n'ogenda n'olizimba Kayunga nga ddala service omuntu gy'ayagala ntuufu nkubuli omuntu wange nsobola omujjano ne bamuwaako first aid ne mukuba ku luguudo ne muvuga paka Kayunga ate oba muzirinnya ne muva wano ne mugenda e India kati e Kayunga ngamba otya nti nno nti omuntu tasobola kutuukawo nga ayagala okumunyonya naye olw'ensonga nti n'aba n'akolayo bakimanyi nti bagenda kuteekayo substandard kati oli agamba substandard kankozese substandard ow'omu kibuga so nga bw'ogenda eri n'oteekayo ekyomulembe abantu bajja kikola ki bajja kukirumba kakati gw'omukoddeko I wish bannabyabufuzi oba abantu abakwasaganya ebintu bino basobola okitegeera nti Kampala mugite muwa mufu ddagala nga yafudde dda omufu bw'atuuka bw'amala okufa omuntu bw'aba muyi bwe muba mumuleetera eddagala aleeta eddagala ku ddakiika eyo yaba akola ekyamakulu naye the moment we bagamba nti omuntu afudde aleeta ekkeesi yaba akola ekyamakulu naye singa ababadde tannaba kufa bw'oleeta ekkeesi ate gwe toba musiru oba mulalu kakati Kampala mufu
mulekerawo mukube eddagala. You are panel beating ekintu ekyakola ki ekyafedda. Strategize mugende walala. It's still open ate n'abantu we balidde okam. Hajo ina boyogeddeko bali abatali technical nenga ate be basalawo be bakoze investment kibuga n'okukifuula partly kiki bana taking a decision yeyo okutaka Kampala kyoyagala. Anti kati kyenkugamba nti buli muntu yenna atwale buvunaanyizibwa bwe. Nze sirina maanyi but I'm saying my bit here. Nti kino kye nalisuubidde. So human beings we are naturally selfish. Ojja kwagala era kibeere gwe wawo okola ki kye nakugambye nti nno omuntu kange kakira kyaffe kati kino kyange kati olowooza ku kifaananyi kinene kyaffe ffenna nga ggwanga oba olowooza ku kikyongo omuntu. Olaba abasajja nze ebbanga lye namala e Bungereza kyova olaba naga nze ne bw'oba oyagala nnyo tosobola kunteeka mu politics wa Africa or anything like that kuba nalindabyeko how civilized people behave. Okay? Bagenda ne batuuka leba nebeera mu buyinza ne planning anti tugenda kukola ekibuga bwekiti ne babiteeka nga bwe birina okubeera. Naye leba we bagikuba mu kalulu conservative erina okukwata bano bye balese mu kkubo ebiguse kuba babiteesaako bonna buli omu atwala obuvunaanyizibwa bwe as a system tukyongerayo tukivuga tukitwala ffenna. It's not how you feel. No, it's the system. You respect it ojja n'ogamba nti bweti bwerina okukola katukole ki kinaaganyula abantu. Kati ate bwe tugenda nga tugenze tukigaziya kati fe interest olumu ze tubeera nazo za mwaka gumu ebiri kulaba nga gw'obeera naye mulimu abantu abazimba ebintu ebyo babizimbira ddala mu myaka 5-10 bits nti mu myaka 5 twetaaga kino 10 kibeera. Kati ekyo kye nkugambye ekyokuba nti nno basobola okujja mu kibuga bakyongereyo ne services zigende. Narrow mindedness yaffe oba okulabira okumpi kw'ebintu tekusobola tuganya nti twagala ebintu ebigenda okulabikirawo lwa nsonga nti n'abantu betudiiringa nabo they are illiterates. Okay? Wano kati kankigaziyemu kikunyumire bulungi. Olaba nze ne bwe nkyogera nga nze omuntu tekigenda ku making any sense. Lwakuba sirina title yonna. Naye ate omuntu bw'aba ayagala okifumiitiriza asobola okitegeera. Singa Palestine ne Israel bafuna what they call great leadership olutalo olubasumbuwa luggwa. They don't have good leadership, they have politicians. Politicians ask, is it popular? It doesn't, they don't look at it oba chikola amakulu oba chitu oba ddala kinaayamba akugamba kinanfunisa akalulu kyaleeta kakati bo kye balina owa Israel tasobola kukkiriza kubanga amanyi bannansi kye balowooza nti singa oteesa n'omulabe ku ddakiika eyo kigenda kubeera nga tekigenda tuyisaawo era oluddako bakuvoting out. Now because they are leaders, they are politicians, not leaders, agenda kukola ekikyamu kisigale nga kikola kyeyongera. Now when you go to South Africa, by the time we baviira mu busosoze bwabwe balina ekizibu kya apartheid nga bantu bangi nnyo bafudde nga emotions zaabwe ziri so high babatidde abantu, they wanted to revenge but they did not have a politician taking them on. They had a great leader. Yes, eyabatuuza n'ababuulira nti singa twagala okuva wano tudde wano tulina okwerekereza. Tekisobola kubeera nti onkubye nange nina okukola ki anayi omuntu alina okutuukako ekiseera agambe you know what kankole ekituufu. Kakati mu kino nakyo kiri ku muntu oyagala kukola kituufu. Kakati wano tosobola kikola lwa nsonga nti alaba bawujeesa wano kati nze bwe mba njagala wano nazze mu kira njagala kwesimbawo ngera omwaka gubulayo gumu nga ntandika kulima myala naye nga buli lunaku mbayitako nga ne SC enkuba nga n'okunda batemukola ki kati olaba society kikyekkiririzaamu okola bukozi gwe kikye baagala because you are just a politician oyagala kulimba kikyo mu bwangu oyitewo ng'okikola nga bw'okikoze nga kikuwa gwe ky'oyagala ng'oddayo. Era abakulembeze abajjamu waliwo ono kaakati gw'owulira gwe bakaabira bannange gundi yagira bw'ati senga akomawo senga
yalagako nti nze saagala kalulu sifaayo ngeri gyondowoozaako nzize kutereeza n'abakuba bubi nnyo n'abakuba bubi nnyo era ogenda okwekanga we yaviirawo nga bye yali atereezezza byatereera nakutuuka kati byafa era ekibuga ne kikola ki so it's leadership. Hajji waliwo bantu abantu nga bo bali willing okwembracinga ekyo kyoyagala enkyukakyuka zikolebwe ojjukira enteekateeka ezaali okutwala ekibuga okuzimba ekibuga Nakasongola wawuli opinions z'abantu abantu olabawo willingness okwembracinga enteekateeka singa wavaayo nti mumanyi Kampala tagenda kutereera nga tulabye zi New Delhi tulabye ezo zi Lagos ensi ne zikola ebibuga ebirala kino kisobola okubeerawo mind y'abantu eza kukyusibwa kaakati mulimu omwana atunuulira kitaawe ng'alina byakola n'agamba nze ddadi bw'anaatuuka wano mujja kulaba oba yasinga obunafu ku kyalo oba yakola ki naye agenda kugamba ddadi bw'anaatuuka wano mujja kukola ki mujja kulaba oba agenda kikola oba tagenda kikola omwana oyo kyaba alina mu kitaawe it is confidence amukkiririzaamu nti taata wange bw'ajja wano alina my best interest era kino ekintu agenda kikwata ajja kukiggusa kati ye tatunuulira na maanyi ge kaakati kizibu nnyo okugamba abantu nti ngenda kukola kino nga bamaze nga tebakulinaamu bwesigwa they know that you are just a joker oyo okyogedde leero okoze kirala kubanga history wo ya determining abantu bakulaba your character bw'oba olina ebintu by'okola kati bw'obanga ozze osuubiza nga totuukiriza ki ekiba kiddirira. This message is not directed to anyone naye nkubuulira in terms of logic bwe ntandika okusuubiza nga situukiriza ki ekiddako mulimu kati gw'omuntu yes mulimu omuntu ewammwe bwe mubanga muli mu meeting za mbaga ne bagamba banne tubuzaayo emitwalo 5 n'akuba akasimu ne bagamba banne katukubireko guuni n'agamba banne emitwalo 5 ngenda gibawa ne bagamba kale ayogedde ekyo kikoze eki kiwedde kali mubaamu ako n'agamba manyi 5 njagaba olinga agamba ani ayogedde nti Hamza lekayo soko leke muwandiike wansi tetuganye muwandiike ne meeting zikole ki zeyongereyo mu maaso nga yes tukuwandiise naye oyo tumumanyi mukulimba mo tetujja mwesigulirako sika kuba nti tosuubiza but wateekawo embeera nti tebakukola ki tebakwesiga kati n'abantu bennyini baagala omuntu gwe bagamba nti ngenda kukola kino bw'agamba nti ngenda kukola kino nga nabo bakikkirizamu nti gundi bw'aba yayogedde you can rely on him era bwe kinaaba kiganye kijja kuba kikoze eki kiganye buganye naye ye ng'omuntu akirina nawe okiraba gebe relationship oyinza okusanga omukyala ng'afiira ku musajja omwavu naye nga yamanya nti ona n'akatono kaalina bw'akasuubiza aba agenda kukakola ki n'alekawo omugagga asobola okuba nga iduliya muwa nakooka akakadde naye ng'ebiseera ebisinga atambulira mu kulimba kati ng'oli amulinamu essuubi nti naye ate ono bw'aba atereera mulinamu essuubi nti n'enkyajja kubaawo kati obwesigwa mulina kutandika okububateekamu nga mutandika kusuubiza bitono ne bikola ki ne bituukirira si kusuubiza binene nga biriko kigendererwa kuba nabo batuuka ekiseera ne bagamba ona kiveeko kati omanyi ebintu mu system efaanana bwetyo n'omuntu eyaligambye nti kankole bw'alaba nga tebikola aggwamu amaanyi n'atandika kukola biki byakoze eki byayagadde so you can convince people nti kino kisoboka ne mutandika okukola ebintu nga ddala bitono naye nga bigguka nze olaba baŋŋambako nti e Rwanda awo balina ekiseera bwe baatuuka nga bw'onalaba passport bwe bakugamba nti egenda kubeera ya nnaku 4 osobola okutracinga nti wano etuuseewa kyekiri wano nga osobola okukuba specifically ogambe nti okusinziira mu queue nga bwenjiraba dokumenti yange eri wano kiki ekiganye yuwanawe naye kakati ffe tukoze mu business ya real estate tosobola nagamba muntu nti ekyapa bakikolera nnaku 3 oba 5 it depends on who you know ani agenda okikola ki nti oli bw'anaava mu kyalo ayinza n'okigobera emyaka ekigobera emyezi 3 ng'ali ku kyapa omu n'akigobera ennaku 3 nti system
teri straightforward nti osobola ogiriraayingako nti esaavinga buli muntu nga yes kati buli lwoteekawo embeera ennungi kyembadde nkugamba kino nti buli omu kutwala buvunaanyizibwa bwe ye nga ye temusuubira nti gavumenti yeegenda obbikola ng'ate mmwe temukoze eki temututte buvunaanyizibwa naye singa otwala obuvunaanyizibwa nayo neetwala obwayo naye ate nga buli omu alina okuteekawo embeera nti atutte obuvunaanyizibwa talinda gundi kuba embeera yaffe tufuuseeko oli atuula ku kyoto n'akigamba nti mpa omuliro nkuwa enku naye ng'ate enkola entuufu olina kusooka kuwaayo nku ne bakola ki ne batyonka bakuwa omuliro kati buli omu bw'anaatwala obuvunaanyizibwa bwe it will prevail. System y'ettaka nga yo gye tulina mu Uganda esobozesa ddala okugaziya ebibuga ebiteeketeeke obulungi nga ne ba individuals abagenda obinvestingamu environment eye bafevalinga oba Kampala yo at least eriko central yeriko obwannannyini obusobola okubeera ku muntu oba abantu sekinomu obwenkomeredde land systems endala zaawukana systems ezo zisobola okwaccommodatinga buli kika kya muntu anti system bantu be bazikola tezeekola zo nga zo kati abantu bo balina okusalawo kubanga gavumenti yonga mu bunene bwayo esobola okusalawo neega nti kati lino tteeka mwe gye mubadde mugaa nti n'abantu tebagenda kuba nabyo apa bagenda kukola ki bagenda kubeera nabyo mulimu kati ebitundu byotuukamu ng'abantu baoninga amataka mangi nnyo nga naye n'abaana baabwe tebasobola kukola ki kubasalirako babateekerewo embeera nti omwana olina okumusasulira oba okolagana naye oba tokolagana naye muweeko akafiike abeereko ne waali abantu mulimu abantu omanyi abakikwata nti ettaka bugagga nga bwokka togenda dimujjako lwampaka kya bugagga naye ate it is solid money not liquid money. Waliwo abantu abagagga naye nga baavu mu ssente ng'alina ebyobugagga naye ng'alya bubi asula bubi naye nga alina ekyo kireetebwa ng'omuntu alina ndowooza ya kinaku bw'oba ogirina kitege olina ebyobugagga gwe togendangako mu kyalo n'owa omuntu akagundi oba 2,000 n'abuuka n'agwerina naye bagamba nti alina eka 30 kisoboka oba kitaawo ayinza okufa n'akulekera ettaka mu ntinda n'oteekawo konteyina nga ziriwo 2-3 nga babasasula 15,000 ng'ofuna 40 mwegi nga n'omuzimbi wange asobola ozifuna ezo n'akusinga naye nga asset gy'otuddeko basobola ogigula obuwumbi 3 kakati awo oba mugagga mu kiki olina naye ng'ate mu ssente oli mwavu anaye kikumira mu mbeera eyo oba nambeera ya kyavu embeera y'ekyavu ekulemesa n'okumanya nti singa ntunze wano biliyoni 3 ne bazimpa kuba sirinaawo kapasite esobola kukulaakulanyawo ezo 3 nina wensobola okugenda n'engula 5 bwe nkwata obuwumbi 2 ate ebizimbe byenteekamu bisobola okuba nga binsasula miliyoni ezisukka mu 10 n'ebitaano nga gye biri ku akawunti kati eyo yendowooza engagga naye obasanga era omuntu ng'alina endowooza ey'ekyavu omusanga ng'alina emyaka 4 nga kitaawe yafa emyaka 20 yakyamufuga taata yagamba wano tekolabo taata yagamba kitaawe yafa emyaka 20 tamanyina embeera ekyo nze era abaana abange bwe mbaleka mu nsi Katikkiro ekibagamba nti temuteekerateekera baana muteeketeeka abaana kuba ne bw'onaabimulekera nga waleka ddenge ojeddekaawo litandika okwonoona emmaali yo kuba ggwe eyalina obwongo oyinza okubeera eyo ng'omanya nti kati kiseera kya kukyusa nga naye ddenge likugoberera bugoberezi taata yagamba abantu bakola ebyabwe yali ku kyataata yakola ki myaka 20 kwegamba gwe fiizize n'okubuulirirwako ne kibanga yakola loosi flat yakusala amagenda n'amadda kwega obusiru bwo buliko charger buliko power bank buliko ne generator tebusobola kuzikira olina okukimenya kwe kulaga nti nno otegeera
nzo omwana kitawo bye yalowooleza mu biseera ensi ekyuka kitange yafa mu kiramu kyesobola kusangamu ng'agamba aliweereza whatsapp message yalina kubeera bw'ati yafa tezinnabeerawo kati zeziriwo zezikola ne bizinesi era ne byonna bye nali nkola yali tasobola kunnaamira nti weyise booti ku social media kuba yafa tebinnakola ki kati nze nina okugamba naye kino kitange yali kyagadde okusinziira mu mpisa gye yampisirizaamu ekyo ne kikwata ne kinteminga ne mmanya nti kino kye yali yagadde okusinziira mu era efaanana bweti naye taata yalaama kati kyeki kyatusumbwa ne wano nti abantu tebalaba bintu bikyukana ensonga lwaki osanga ekitundu ng'ekitundu kikulaakulanye naye nga waliwo akayumba akaswaza ebizimbe eby'amaanyi ebiriwo nga tata yabagamba temugezanga ne mutunda kati kankubuulire ebitundu ebisinga obutakulaakulana bye bitundu ebyaliko abooluganda nga baoninga ekyalo abo bo basanga enkulaakulana omanyi bwe tuba tukulaakulana mu real estate bw'otandikira mu point A B erina okuddamu okulaakulana sineddako ekibuga kigenda kyeneraginga bwekityo naye bw'ova mu A n'okulaakulana n'ogenda mu B bw'ogenda mu C nga walingawo families ennene ezi oninga acres 23 ekyo ekyalo kiba kifu era abantu bakibuuka ne bagenda ku kirala ojja basa abo tebatunda ffe tutunda wano taata yatugamba tetulina kukola kati abo kye bakola we bamaliriza nga bakwata abaana baabwe nga babasalirako abo babasaliddeko we babugujulirako era nabo we bazimba nga bazimbisa amabaati gaffe gali ameeru nga gawamba awo kati ne investor eyalize era bw'atuukawo automatically abuukawo so buli omu alina okutwala obuvunaanyizibwa bwe mu ndowooza ne mu bikolwa era agenda okutuukawo nga nabo tebalina developmental ideas nga bababuuka nga baddayo ku kiddako kino oyinza okukirowooza nti nno kyange bwange naye bakimanyi ebitundu ebituuka era ogenda okutuuka nga ekifo kyonna bakikulaakulanyiza nga waliwo ewali ebisaka waliwo ewatategeerekeka nga bakugamba eryo lya famire taata yagamba ekyo kyo tebaki overcominganga we bakyali kati kyenva nkugambye nti nekiri wobadde okimbuuza omusajja Jeff Kennedy yagamba we baali bamulayiza n'agamba nti nzize naye kino ekiseera kyendimu si ggwe kubuuza ki gavumenti kyegenda kukolera gwe buuza ki kyogenda okukolera gavumenti kakati ffe wano wetuli gavumenti yaffe bannange wetunaatuuka yaffe no neyammwe ne bwerijja neekusanga nga gwe tomanyi kutwala buvunaanyizibwa bwo tojja kukyuka kuba teri gavumenti egenda kuleetera mmere teriyo teri egenda kujja ng'ejja omwana wa yeetaaga ki emugulire engoye no obuvunaanyizibwa bwo olina obuteekerako awo wakati n'omulala agenda okukuyamba waagenda okusangira it is as simple as that abantu bagera hano ne bawoggana ng'Obama agize kye bwe yasooka okutuuka nga bamaze okumulonda yabagamba change has come to America erwa no, change is done by you gwe mwennyini gwalina okutwala obuvunaanyizibwa bwo n'otandika sigamba nti gavumenti in totality yegenda okujja egambe nti olwaleero bannansi mwenna kaakati tugenda bbawa ebisaaganda bya ssente tekiri buli muntu yenna alina kutandika gavumenti ekola nga nammwe mukola ki it is as simple as that kati Hajji ebitundu byogeddeko ebina family properties ebikyagoberera endagaano bajjajja bali abaafa be babafuga bayomba abo era kino n'akiwulira kati n'abeerako ng'awulira comment section kati agenda kugenda omu ayombe naye nga is reality buli kintu kyonna ekigenda mu maaso kya-updatinga software. It is as simple as that. Buli simu yo buli lwokireka nga kigenda niyo wano wekenalinka basomesaamu nti system erina ebyayo. Bwe nagula esimu yange eno yali ekuba bulungi ekifaananyi nga ndaba ekisembayo naye bwe nagenda nganja updating nga mulimu ebijjiramu egenda okola ekifaananyi tekikyanyirira buli lwogira bw'oti n'ogamba nti ki time etuuse
olina kugenda na kirala. Enkola enkadde ekubeezezaawo wooli tesobola kubanga bw'obwongo oba yenkola egenda okwongerayo. You update all the time. Togendera mu kintu kirala kyova olaba omufirika mu butonde bwe era alina ebintu ebimukomako. Because ffe twagala nnyo okukkiriza without cross checking. Tetubuuza lwaki kino baakikolanga bwe bati. Waliwo akagero ke nnanyumizaako abantu nti waliwo omuwala yagenda yazaala yafuuka maama kati n'agenda omwana n'amulaba ng'atema ekyennyanja n'amugana naye mami wetugenda mu bagundi ekyennyanja kyaffe bakireeta nga kyonna kiramba ne tukikola ki ne tukiriira ku kiseniya kyaffe ng'ekyennyanja kyekyo. Aho omwana n'agenda maama n'agenda n'agamba muwala nti ffe waffe ekyennyanja tetukikola ki tetukifumbirako mutwe. Nti ate kiriko tekikkirizibwa tolina kifumba nga tekikola ki tekiriiko mutwe. Omwana n'amuwakanya n'amugamba oba ompakanya kankubire jjajjaawo. Olwo omukyala akubira maama we bwe yamubuuza nti ndi wano ne muzzukulu wo ne muzzukulu atugamba ekyennyanja tulina kifumba nga kikola ki. Mmunyonyodde nti ewaffe tekikkirizibwa naye aganyo kikola ki okukikkiriza. N'amugamba nti tekirina mutawaana lwaki tokifumbirako lwaki okisalako. N'amugamba nti nakulabanga ng'okisalako. N'amugamba ekyennyanja nakisalanga ku lwakuba akasepiki twalinanga kamu nga katono ng'ebyennyanja babireetanga binene naye nga tekijjaamu omutwe nagenda ng'okulaba gwe tuteetaaga nga tugukola ki nga tugujjako. Kakati ono ye yakitwala literally nti ekyennyanja tetulina kikola ki naye ng'eri yali nsonga ndala nnyo lwaki ekyennyanja baali bakikola ki. Kati abasinga ku ffe tulina limitations nzikiriza zaffe kwegamba omufirika ye obonaabona naye osanga omuntu ng'azimbye kabuyonjo mu maaso ga mall nti akuuma ttaka lya jjajja. Kati buziru kyobo ate nno onansonyiwa kano si njagala ku drivinga home point yange si mu bubi nti nina omuntu gwenjeregerera naye just out of experience nze ndi muzimbi naye buli lwentuuke wantu nga ngenda kuzimba bwe nsanga eno omuntu yaddeko n'omuntu ali bwatyo yegeyege nga tutandika okuzimba mirundi mingi nnyo nti obuzibu ngenda bujja ku sayidi eno. Eva yobaako kyomukoze oluguudo bannange mulukoze bwe mutiifu wano mutunyigiriza nti obwongo bwe tebutunulya nti oba omuntu ono kale aleese enkulaakulana wanajjeewo ebisubi. The inconvenience is expected. Bamubbe ki babadde tebaliiwo. Kakati oyo ye mu ndowooza ye alina ekiki ekiba kimusumbwa naye owokusaidiza eno agaweebale nnyo ekitundu kyaffe kikoze eki so what causes that is mindset nti yo ono enkulaakulana already agimbracinga mangu kuba alina kyagirabamu kati ono era ali mu mbeera ye not by accident era ogenda okujabanga n'enkulaakulana tagimanyi makulu gaayo. Taina kyajagalako ayagala abeerawo mu ddembere era abo basumbwa wayiyo omusanyu muno naye ogenda kuzimbira omwezi gumu oba ebiri n'ayinoona ne gundi n'enkolagana nga yeerabidde nti omulirwano mugenda kuwangaala mwenna because of inconvenience ey'emyezi egi kati eyentegeera nayo weeri tolina kyogenda gikolera ntegeera y'abantu wavaawo nga bagamba tulina be tulinda abagenda okujja mu nsi teri muntu agenda kujja kuyamba obuvunaanyizibwa butandika naawe nga weebuuza abalala bo batutta obuvunaanyizibwa bwabwe naawe weebuuze otutta obubwo otutta obubwo. It's as simple as that. It's open. It's an open check. It's open to everyone. Teekamu omuwendo gwo n'olinayo omusaba ogugwe. Omuntu bw'oyogera ku bintu bino ebyokuteekateeka obulungi ebitundu oba oli awo omuntu ono gw'oyogeddeko ali yegeyege batera okutya ekintu kimu gw'alina obusobozi obuteeka wano ekizimbe eky'amaanyi enkya ogenda kumugamba njagala kugaziwa wantu awo njagala kugaziwako njagalako kompawundi njagalako kino ne kino nkwewo sente mmeka bo balowooza kya bujoozi omuntu okubwaga kuvuga nti ogenda kumugula ani amukasi gaana
ani akukasegaana abantu olaba abantu tobalabangako bwe batuuka nga bagenda kulira bakkubo olinga akayumba bwe kati n'agamba nti sigenda mumale kunsasula bweziti nga yalemesa ensonga gaana neminga omuwendo gwo oba mugambe nti saagala kutunda rather than okuggula olutalo omuntu atanaba kukola ki kulukuggulako it is as simple as that though ekyo tekigaana nti mu nsi mulimu abantu abajoozi nze mbalabye oli akuteekera waawe embeera agira bakuba abaana agiza amazzi emirirwano mulimu emirirwano emifu tetuganye ekyo kati kidda mu kyabuntu naye nze kiri kyembadde nkubuulirako isi general mulimu abantu abagagga ababaddeyo nga neeyisa yaabwe nayo eri lacking nga bafu naye ate ebiseera ebisinga nze nkubuulidde wa wensobola okukola ki wensinga okujja experiences ezifaananye bwe zito naye kati singa onaaba atutta obuvunaanyizibwa bwe nga nakugambye nti nga n'abalina kikwataganya bakikwasaganya where you can go legal system nekuyamba omuntu ate asobola kukola ki omugamba sigenda kugendawo nkitegeeza ne bali abali ku ludda lweri batwala obuvunaanyizibwa bwabwe sibye bino mayinja byagamba nti simanyi omwavu tasinga musango nga ne genuinely if you have a reason osobola okugendayo n'ogusinga then kitegeeza buli omu atutte ategedde katalaali era alituukiriza kiki ekyalibadde ekisinga obukulu kugula muliraanwawo gw'okulaakulanyeewo oba kukolaboratinga ng'ekitundu ne mukulaakulanya kye mwagala okulaakulanya kyonna kyekola naye ebintu ebiri communal mukwano gwange si byangu eri nkubuulidde as entity kye baalikoze kankubuulyeko ekintu ekimu endowooza y'omuntu nzibu nnyo tokoppanga ekintu ky'omuyindi ogambe nti kikola ewuwo eky'omuyindi kikola lwa nsonga nti obuzaalirwana bwe bwakimulaga nga akula tokoppa kintu lwakubanga okiraba kigenda kukolerawo omulundi gumu bw'ogenda Iraq abasajja baalwanira olutalo ennaku 10 ne balaga abantu demokrasi nga bwakola bwalina okubeera olonda omuntu n'okola bwoti ne bwoti ffenna tumanyi nothing beats democracy bw'aba ddala nga wakimmemmete ewa chance abantu bonna ekuyamba okugyawo mu bineereeta omulungi but olw'ensonga nti nno abantu abo tebaakulira mu demokrasi tebaakitegera baaleeta sisitimu abantu gye batakola ki gye batategeera kiki ekyaddirira after 20 something years olutalo baaluluzinga Abamerika ne badduka ne bakola ki ne badda naye abaaluwangula bano abaokeidolooza baaluwanguza mundu baaluwanguza ndowooza bumalirivu nti omuntu alina endowooza ye eba y'amaanyi nnyo gwe n'okusinga kikyoleese ekigenda omulwanyisa kaakati naffe okeera omuyindi azimba ennyumba nnene muwala we n'awasizaawo mutabani we n'awasizaawo ku ludda eri abawala ne babeera bonna ne babeera mu nnyumba y'emu basobola kuba bakuze bakikola ki kikwata kiteeke wano e Kampala olaba omuntu agamba bugazi sigenda kubeera ku kyalo Nazaala kwakola ki kwali sisobola kuzimba ku kyalo ko banza tebakyagala saagala musembere na Nazaala wange lwaki nti bakitwala nti ffe tulina kutabuka twakyeteeka mu that is how we are tuned mu bwongo kyembadde ngezaako kuzimbira mu kino kibadde kutegeera nti endowooza y'omuntu it has got so much to do with the results they have kakati bannayuganda ekyokukolera awamu okusinziira ku ndowooza yaabwe you see abantu abakulaakulanya bino ebintu tebaleeta buleesi policies ne bazikola naye balina n'abantu abalowooza nga balowooza ne ku kikula ky'abantu nze bwe ntuuka oba ngenze Germany oba ngenze London bwe mba ntambula sisobola kusuula kintu ku kkubo kuba abantu bayo n'okisuula bo bennyini buvunaanyizibwa bwe kwegamba kati that is the system naye wano oba obadde olya bikajjo byo oba obadde olya binyeewa wookoera wookola ki tewali gwe kyesittaza and it's like that oba wa traffic akusumbuye n'okolamu kano bwoti tekirina gwe kigenda kukubisa nduulu naye wano bw'ogenda mu Bungereza bajjako prime minister mulamba watugambye tetugenda kukola kabaga mu covid
twakulabye wakoze akabaga bannaye twabadde wakoze akabaga omu ku omu n'atandika okuvaamu omu ku omu n'atandika okukola ki now those are principles. Gordon Brown yayogera na mukyala baali ku mawulire nga boogerezeganya na bwe yavaawo omukyala n'amwesimba muwa tugamba ebyo byegundi byaffe bigenda kubeera wetu tugamba nayogera namwenenyeza munnanga ensonyiwa bwe yayingira mu mmotoka ne yeerabirako akazindaalo k'omunnamawulire this big-headed woman yayogera sentences nga 3-4 gavumenti n'egenda oyogera ote kyota meaninga ovuma otya kati wano bannayuganda baga yakuvubya ekyo si temulina ekyo makulu ate oba bakuba na miggo kati endowooza kati kiri kye mbadde nkugamba nti ng'abantu okugamba n'ebintu ebiri communal bizibu nnyo ffe tubadde awo nga tukola luguudo lwaffe wano Embalu naye mukwano gwange okugamba omuntu ono bw'aleeta emiliyoni oli n'aleeta 10 oli n'agaana tugenda kuyamba mwena kati w'okigamba nti okirekere bantu ku bo nti kyaffe much as kyalibadde kirungi it doesn't work out. It has to be the system erina okukola ebintu ebyo ebinene ate abantu bano balekere naawe okuzanyisa ekintu kye bayita okuyigiriza information buli lwotandika okuyigiriza abantu obiteekawo ne bitandika okugenda nga bistimulatinga abantu kuba omuntu kuba ne bwe ba gavumenti esobola gavumenti zimanyi how powerful media is basetinga busetinza agenda mbubo ogamba nti oyagala bayigiriza ku byankulaakulana ki kye basobola okufunamu kisoboka mu ngeri entuufu ddaani okubalinda nti oba tujja bateekerawo ebyokubujjanjabi ng'ate wabadde osobola okubayigiriza okwekuuma obutalwala ndowooza okitegeera kati is both ways kyenva nakuganye nga tutandika buli omu amanye ekkatala ali atwale obuvunaanyizibwa bwe gwe ng'omuntu olina obubwo n'abali mu buyinza balina ebyabwe buli omu bw'ona alekereza ekyoli kijja kuyiika sigamba bugambe nti nze nninda bano bagenda kinkolera teri agenda kikolera. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne Hajji Bakaluba wa Bakaluba Property Consultants. Ensonga nyingi nkulaba okyayagala kumpanvu Idris yagambye dda interview wano weerina okukoma naye okyajongerayo kikyobala Idris oyo Idris ayina bwe yalemesa okukulaakulanya ettaka ly'ekika agamba bajjajja tunabaziikawa kati ettaka liryawo eryekika webabanga abafuwe bali bawummudde abo mubaleke nze nali ebungereza awo nga ndi Woolwich naye bw'otambula bw'ogenda e Charlton semitalo ozisangawo bw'ovaawo bw'ogenda e Sidcup semitalo ozisangawo abafu babeera nabo ebifo biri designated bulungi kiri okubanga tetulina kifaananyi kinene nnyo kyekitujjisa n'abafu bwe beebase nti abafu beebase we twalowoozanga nti kiri bakyalo budde bwonna kaakati kyafuuka kibuga yonna gye tugenze tuzimba najja tukola ki ogenda okutuukayo nga naye abaagendayo mu gy'ekyenda bagenda babuuka bisooto bagenda babuuka mimwanyi kati bagenda okutuukayo nga mu butuufu ebijja byammwe biri wano we batandise okuzimba arcade temusobola kukyebeera enkulaakulana otherwise era ekintu ekyo we tutaakirongoose naffe engumba zaffe bajja zitambuza tetuli banjawulo nnyo kuba ne betuteeka mu bukuti olwaleero nga tubazunza nabo baaliko abantu nga ffe era ne balama nti nziika wala nnyo ewala eyo enkulaakulana ebakoze eki ebasanzeyo kati it has to be a policy tulina kubanga tutegeera butegeezi tukulaakulanye let us expand eno Uganda wetubanga tugenda kugizimbako twakakulaakulanyako ndowooza court of it kati bikyaliwo naye ekituweteesezza ewamu we twenyigiriza we tutandise n'okukolera ebintu ebitanyumanga ebyo lwakubanga tetulina mechanism zigaziya kweyongerayo wala naye ng'ebifo gyebiri empewo gye bassa y'emu n'ettaka lyerimu eririyo lwakuba tukirowoolezza wano ani qualifying okuyitibwa real estate developer yenna akulaakulanya kitegeeza kukulaakulanya yes real estate developer omuntu yenna ani musuubuzi bwe ngenda n'ensuubula ennyaanya n'enzireeta ku kyalo kasita mba nga mbatuusizzaako obusuubuzi mba musuubuzi
naye lwakuba bisiŋŋana si ow'ennyaanya ono ayinza n'okusasula omusolo oli gavumenti nemugamba gwe totusumbuwa naye nga bonna basobola okuba nga bakola ki kaakati skills zezikola ki zezikyukana ono akitwalira ku level eno ena buli lwobanga ozimbye akatono kwoteeseewo you are developing lwakubanga developing yaffe mulimu abantu mu kifo ky'okudevelopinga nga they are destroying nakyo kyalibadde kisoboka kubanga that demand is there but at least ng'ofunye approval entuufu okusengekebwa kw'ebintu nga bwe birina okubeera tewaliiwo we bakigamba nti abakisengeddiro tebakwalifayinze kubeera mu nsi kubanga that demand is going to be there naye at least ngamba singa abantu senga bateekawo embeera eyanguyiza buli muntu nti nsobola okujja mu kanso ku bisale ebitonotono ne muŋŋamba nti n'ekifo kyammwe is okay okuzimba naye kati okwonoona kwonna kuleetebwa abantu babika ebi abalina okukyapuruvinga n'abakikola wano kati mu Kampala bw'oteekayo pulaani n'otamala myezi 6 togifuna beetolooza abantu ne bagala era ejja kutuula kanso gundi erituula bweti n'oteekayo pulaani yo n'otuuka ekiseera n'ogikola ki n'ogivaako kaakati omuntu n'agamba kaŋŋende nzimbe bweti n'advisinga amagezi amaki kati zezo effects yes naye ng'ate omuntu bw'alibadde muteekawo processing eyanguya manpower weeri gwe kaakati tekikwennyamiza nga bw'onaalaba waliwo nalabako ng'oli bagamba nti bagenze ministry y'enguudo okuva mu budget eno bazzizaayo sente zifaanana bwe ziti ne muŋŋamba nti mwabakola enguudo mwazzizaayo sente ku kinnya ekiri wano nedda bazzizaayo nga kwegaba emirimu gibayinze time etuuse okuggwayo budget ekyaliwo naye emirimu teginnaba kutuukiriza kati ate bw'okimala nga ate waliwo abatudde abagaa tetulina mirimu it's laughable obwetaavu wabaddewo n'abasobola okuba nga bakola abatudde nga tebalina mirimu naye mwatuuse ne mugaa kaakati zino tuzizzizaayo enguudo tetuzimaze ate baziteeke mu budget egenda okukola ki okuddayo kati kitegeeza ki ekyo nti waliwo omu ku ffenna atatwala buvunaanyizibwa bwe ayongezaayo kubanga kyekikwetaagisa ggwe kukwata abantu abali tekiniko 10 abantu abali tekiniko 10 ne muemployinga abantu 5 bano ne mubateeka mu lusiisira lwa wiiki egi training kolansi bw'aba ayidde kino kitegeeza bwe kiti kati n'abaasomamu n'obakwasa nga bwe mukwata mu magye kati gwe kwata ka battalion kano k'abantu 50 kati n'obateeka weebali ababyagala okubikola kubanga toyagala nnyo kuŋŋamba nti okukwata ekitiiyo nkise n'oba okukwata leeke walinga owa kigundi amaze okuyiwa nkola oluguudo kinneetaagisa nnyo diguli oba training ey'amaanyi naye ate omuntu aba akikulira yeetaaga obukugu obwo kitegeeza nti abakugu ne baba batono bo aba providinga labor we babanga weebali tolina ngeri gy'omumatiza nti nno temusobola kwescalatinga speed eyo ne mubanga mu meetinga kyo so it's the lack of willingness it's the lack of willingness to have it waliwo akazannyo ke bazannya financial year buzaako emyezi 2 ne bakwata billions ne baziteeka ku account ya local government nga local government erina okuyita mu procurement process ebyo bimanyi byo financial year genda okugwako nga tebannaba obviously sente zirina kuddayo kyekyo kyoyogera kati kyenkugambye nti is lack of willingness to do it mulimu abaagala okukikola mulimu abatakyagala abakikola nga balina kye bagenda okufuna mukati it's just there buli omu bw'atwala obuvunaanyizibwa bwe weekite kisoboka lwakuba temwagala kikolebwe naye ate bwe mubanga buli omu ayagala tolina ngeri gy'oŋŋamba nti esente ezo zigenda kuddamu nga demand yabino ebintu ebirina okubeera weebiri ng'ate oba kugamba nti no 80% tebalina mirimu where am I wrong there kiki ekitategeeraawo kiki
kyetaagisa ky'okuŋŋamba nti nokwata ekidomola kya kolansi oyiwaawo mpamu ka training ka wiiki egi olabe wenkuyiribira oluguudo otegeere weebali. So it's lack of willingness okukikola. Hajji nga tumaliriza nga bwe tulinda abeetereza okugaziya ekibuga nga kati ku bukugu bwo Kampala bamute. Let Kampala be a data city. Okitegedde? Ate kiriiwo. Ne bwe tusima emyala nga gwe basima ebwayise. Ate kiriiyo. Kampala bamute. Kampala bamute. Bamanye nti nno ekyo ekifo kifu. Mulekeraawo okuba omulamba empiso. Mugende mutandike wantu ewala. It's as simple as that. Come on, we can think better than that. We can go past chi abakoloneri kye batulekera mu gyenkaaga. We can do better. Tetusomedde bwerere. We can do better than that. Tetusobola okyekolera nga tetulese n'abantu balala. But we just lack people who are dedicated. Nga baagalira dda nga balina omutima guli ogwagala okukikola. Ettaka weeriri. Resources weeziri. Lwaki oŋŋamba nti mu third world country omenye ekizimbe $1 million nga mwetooloddwa nsiko? Does it make sense to you? Lwakuba oyagala nti traffic mungi, why don't you just decongest the city? Lwaki tokwata service ozitwala ewala abantu beegobemu bokka? Lwaki? Kikole bukozi bo basaasaane bagende ewala bajja kivana mu bokka bajje nga bakiyitamu buyisi nga tokyalwanagana bano batembeyi. Baleke n'abatembeyi bajja kutuuka ekiseera beegobemu bokka kubanga abantu bavuddemu. Teri atembeya lwakuba ayagala. Atembeya because of circumstances. Kati mwe kye mweriko. Why? You are lacking a broader way of mulina kye mulacking okubroadeninga engeri gye musobola okulabirira. Ate ng'olumu nabo okukola ebintu bino ate nabo olumu sibanenya lwansonga nti baba n'ebyetaago ebyokwagala okumatiza abantu abatasobola kulabira wala. Omuntu ayagala naye kubeera omunannonda mutya olunaddako. Bw'onaatandika omunnyonnyola eby'emyaka 10 mbono nno atandise otusuubiza nga twalabyeko wali lutwama azimba nga aziika ono asaaga yabadde ne wali ng'agogola omwala ng'agenda w'oli lwansonga nti ye ayagala kutegeera mangu by'oli eby'oli yakoze eki yakutte kitiyo nga yambadde gambutusi amagezi go we gakoma era na olugendo lwe tulina wane e Uganda olugendo lwe tulina wano Allah emitwe giri wano n'endaba ya bintu buli omu atwale buvunaanyizibwa bwe bisobola okutereera naye kyetaagisa state yetereze eggwanga is part of it and very vital. Kuba kye kisooka okulabisa obulungi ekintu olwo oli bwakugamba nti nagenze Dubai atandika kunyumya ku bizimbe infrastructure kati ebyo byonna biri dictated by real estate. Bazimbire Uganda baliwo abasinze okukikwatamu ennyo okubeera vibrant abawana oba bannayuganda bali ebweru aba investing wano bannayuganda ate abatamanyi kiddako bannayuganda fe abali mu real estate naye tetumanyi kiddako. Kwata gula musenyu teeka wali zimba vaawo tomanyi kanso kyebadde eyagala tomanyi ki teri amanyi ki tetumanyi kiddako naye tuzimba. Waliwo enagenda nali in West Virginia omukyala Agnes yankyazaako netula naŋŋamba wano we tuli ne bw'oba ogenda kusiiga luggi olina okumala okugamba kanso kuba nabagamba like mutuula mutya balina housing association ye dictating anti ennyumba eziri ku leeni eno zonna zirina kuba za grey gundi enzigi zirina kuba za black ekinene nnyo olina okuteekako buno kale tukukkiriza. Thank you very much. N'otuuka ng'ekintu kyonna kiri uniform kanso zikola naye eno katutanikirewo ku yeewaffe gy'ogaa nti njagala pulaani n'enkugamba ojja gikima myezi 6 kakati nze nnoonya nange kyakulya mu ekonomi eno nga bw'ogirabye kyenkugambye nti fe ababikolamu tubikola naye tetumanyi kiddako. Okola kikyo n'otambula n'okola ki ono n'azimba apartment gano maka ga muntu ne basituka nga bamulengeramu direct tewaliwo regulations
buli omu akola kimuyisaawo. Unozimba n'ennyumba nnyungi nnyo wano oli n'agenda n'akuteekako akayumba nga katunda Coca-Cola awo katunda obuntuntu olw'eggulo. Tolina kyakukola oba oyingira empuuta neewunya. Tetumanyi kiddako ffe tuzimba. Kati yoliyo estate awo tukyayimiridde. Oba tunaasengulawo ddi Mukama y'amanyi naye awo tukyakoze eki? Wetuli. Tubadde ne Hajji Bakaluba olunaku olwaleero nze Carlton Scovia Nakamya nkujjukiza osubscribing ku mikutu gyaffe gyonna era otugoberere tujja kuddamu nate ne Hajji olunaku oluddako. Hajji toyanza. Amiina ne mwebale nnyo kunnoonyaako. Kansuubire mujja kunnoonyaako n'olulala. Nze wendi. Tetugenda kukoowa demand eri high. Ebigambo sibigula mu dduuka. Ntambula nabyo. Neeyanzizza nnyo neeyanze. Nga balabi baffe mwebale nnyo kubeera naffe.